أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا عز وجل ويرضى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bukendeevu bwonna kawerobi bwonna, ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala nannyini kubeera nga yatutonda. Ekigendererwa lwaki Allah yatutonda abange si kirala kya kumusinza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba: wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah agamba nti saatonda bantu kagabeera amajinni okujjako ensonga lwaki natonda abantu n'amajinni babeere nga bansinza. Yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yatuma era nasi liyubayyinu lana, babeere nga batuma nyonnyola, babeere nga batutegeeza butya Allah bw'alina okusinzibwa, naye ery'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza yekka. N'ensinza Allah gy'ayagala kuffe yeeyokena. Mulembe gwaffe guno si mwangu nnyo, gulimu bangi mwana wattu abagatta ku Allah, gulimu bangi mbasajja, gulimu bangi mbakyala nga owekitiibwa Allah si wakuba mwana wattu abasonyiwa. Allah bagamba
inna allaha la yaghfir an yushraka bih washti muntu yenna aliko kyamugattako wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha songa ate wakusonyiwa yenna oba olyawo alikola ezambi eddala etali shiriki kitegeeza nti shiriki mbubiibwe era n'okulaga nti wakabenje gye tuli kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala kisatu kyakalina ak'okubeera nga twenenya wamu n'okubeera nga tulongoosa tusobole okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radimu okuva gye tuli sirema kubeera nga mbajjukiza nga nange seereseeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera ne mu bikolwa bye tukola ebikolwa byo bisaana okuba nga ddala byebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala byasiima n'ebigambo by'onooyogera oba ekigambo ky'onooyogera osaana kyegendereza ddala kibeere nga kituufu olw'ensonga bw'onooyogera ekitali kituufu kitegeeza nti obwo bulimba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakugaana oyinza okutambuza olugambo oyinza okugeya oyinza okuwaayiriza naye ebyo byonna bigambo oba bikolwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tabisiima era nga Allah subhanahu wa ta'ala abituziyizaako idhan ibadallah nabwekikyabanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala falnattaqillah tuteekeddwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera ne mu bikolwa bye tukola tusobole okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala abange twegase n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde kakasa bulungi nti essaawa zino gye bali atyo kakutuuka ku nze naawe naye ekibuuzo weetegekedde otya ekiseera ekyo eky'obwomu bulamu obwo obwomu osiriikiridde n'obulowoozaako n'ogamba nga nze Abdallah nga nze Aisha nga nze Maimuna nga bandeseeyo mu ttaka kikyekulembeza kikyenkoleredde olunaku olwo faayo olabe nga mwana wattu osiba entandayo Allah subhanahu wa ta'ala atulagira abange musibe entanda fa inna khayra zadi taqwa entanda esinga okubanga ddala yasiima segeza nti entanda yo gyosinkana Allah subhanahu wa ta'ala faayo gite nga naawe olwaleero oba nange bwe twogera ku abo abaaliwo noga nti waaliwo sheekhi fulan waaliwo gundi ne bwati embeera efaanaganako bwetyo wana watuteekeddwa okufaayo okubeeramu abo abalongoosa twewala okusuuka mu kaseera ako nga tugenda kulajana nga tugenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga ate tunga nti Allah tuzzeeyo Allah tukomyewo tukole ebirungi so nga obulamu tubadde tubulina bulamu bw'olina ekapito radiyallahu anhu an Abi Bakr omukwabo abasika b'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu an sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidina al-mahdiyina addu alayha bin nawajid yagamba nti mwembalekedde okubanga mwekwata ku nkola yange n'enkola y'abasahaba bange oluvannyuma lw'okufa kwe alayhi salatu wassalam mwe muli sahaba ayitibwa salatu wassalam olw'ensonga yamuwa oyinza omuyita ssezaala we kubanga yamuwa muwala we eyali ayitibwa Aisha radiyallahu anha n'abeera nga mwana wattu yamuwasa so Abubakar Siddiiki radiyallahu anhu atunumiza n'atugamba annahu qaala yekennyini radiyallahu anhu annahu qaala li rasulillah sallallahu alayhi wasallam yagende wali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'amugamba nti allimni dua owange omubaka wa Allah allimni dua njigiriza
في صلاتي علمني دعاء أدعو به في صلاتي yamugamba nti nsomesaayo edduwa njigirizayo edduwa naye ng'edduwa nga naffe tuli basaaza abasaala bwagimusomesa nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula edduwa eno ebuna nga naawe tuteekeddwa okufaayo tubeere nga mwana wattu tugyekwatako inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الدعاء يا جماني kukubiriza ati genda nayo mu maaso okubeera nga togirekayo genda nayo mu maaso okubanga ogikozesa ate atagimanyi okubirizibwa okunoonya omuwalimu okunoonya oyo agimanyi oba olyawo mwana wattu agikuyigirize abeere nga agikusomesa osobole okubanga ogikozesa olaba ani agisabye bw'olaba agimuyigiriza alayhi salatu wassalaamu mu dduwa zonna nnyingi ezaaliyo naye alayhi salatu wassalaamu mukwano gwe yamulondera mu nsomesa eyo yamulondera kumuyigiriza bigambo ebyo byaba akozesa byaba asaba Allah subhanahu wa ta'ala saate nga noono yennyini abisaba y'omu kwabo 10 bogenda okusanga nga mwana wattu mubashirina biljanna nga basanyusibwa n'ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bakyali mu bulamu obwensi newulira ebigambo byamuyigiriza wulira ebigambo byagenda okukozesa Allahumma inni dhalamtu nafsi mukama wange Allah mazima ddala nze Abubakar Siddiiki waabwe yennyini yeyogerako agamba nti ndyazamaanyizza omwoyo gwange dhuluman kathira olulyazamaanyi oluyitirivu dhuluman kathira bw'abanga alukozesa radiyallahu anhu n'agamba dhuluman kathira ate olwoze Khamisi waabwe ngambe ki ate olwo gwe Abdullah ogambe ki ate gwe Zainab ogambe ki bwe weeryazamaanyizza kyekanawa waliwo riwaya hadithi era eraga edduwa eno nga mulimu ekigambo ekirala ekigamba nti Allahumma inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ngagasa ebigambo bibiri dhuluman kathira olulyazaamaanya nga luyitirivu ate kabira nga lunene tegeeza mwana wattu tuli bayitirivu bakubeera nga tweryazamaanya n'obulyazamaanya obwogerwako wano kwe kubeera nga tuweebagala ebyonoono kwe kubeera nga tukola ebyo Allah byatuganye nga bwatugamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu eyitibwa Talaq Allah yagamba nti ومن يتعدى حدود الله ينا اسوك سلو za Allah obazirumbagana Allah yagamba nti faqad zalama nafsa abeera yeryazamaaniza bw'olimbanga Allah yagaana obulimba obeera weryazamaaniza bw'obbanga Allah yakugaana obubbi obeera weryazamaaniza omuntu bw'aleka essala nga Allah yamugamba oteekeddwa okusaala kyonoono era abeera akoze obulyazamaanya naye ng'obulyazamaanya obwo abwekozeeko ye kennyini yeryazamaanyiza kati amazambi ge tukola bwe bulyazamaanyi obwogerwako wano era nga gumu ku miteeko gy'obulyazamaanyi obunene omuddu bw'otegeeza Allaho nomuga nti Allahumma inni dhalamtu nafsi mukama wange Allah ndimu abo abeeryazamaanyiza dhuluman kathira olulyazamaanyi oluyitirivu naye Allah wange waman yaghfiru dhunuba illa anta Allah akakasa teri yasonyiwa byonoono teri yasonyiwa mazambi okujjako gwe faghfirli nomuga nti Allah wange nkwegayiridde faghfirli Allah wange nkusaba nsonyiwa Allah nsonyiwa osaba Allah subhanahu wa ta'ala nomuga nti Allah wange nsonyiwa maghfiratan min indika olusonyiwa ddala oluva gy'oli era Allah subhanahu wa ta'ala nomusaba ekirala nomugamba nti warhamni Allah wange nsaasira olw'ensonga innaka mazima ddala gwe antal ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala gwe muyitirivu w'okubeera nga osonyiwa
era gwe muyitirivu w'okubeera nga osaasira. Edduwa eyo ffenna tujagala era ffenna tugyetaaga. Tuteekeddwa okufaayo tuleme kubeera nga mwana wattu tugigayaalirira wabula tululunkane okubeera nga tugiyiga. Buli omufaayo ginoonyeeko obeere mu abo abagisomako era obeere mu abo abagikozesa mu salaayo. Ereetebwa mu kiseera qabla salaam nga imaamu tannatoola salaam ng'oli mu tashahhud. Ezimu ku dduwa ezireetebwa oba ezikozesebwa mu kifo ekyo y'emu ku ezo. So abamu otusanga ng'osobola okumalayo tashahudu yo naye nga imaamu tannatoola salaamu. Omu n'omusanga ng'asirise so nga mwana wattu mu swala tewaliwo kaaganya, tewaliwo kasipeesi koolina kubeeraawo ng'osirise. So naddala mu kiseera ekyo kimu ku biseera oba kimu ku bifo by'osaana okubeera nti osabiramu nnyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Naddala edduwa ezo ezirambikiddwa. Mu dduwa ezirambikiddwa yeeyo mwana wattu gye tulabye egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi dhuluman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Buli omu fuba okulaba nga mwana wattu okiyiga obeere mu abo abatukozesa. Ennyongereza tetera kubeera ntono. Omusomo gwaffe gwetutambula nagwo mpola mpola bwe tujja twejjukanyako gugamba aqwalun wa af'alun. Waliwo ebigambo wa af'alun n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima nga mwana wattu birina empeera ennene. Aqwalun wa af'alun waladat fiha ujurun azima. Waliwo ebigambo n'ebikolwa nga biriko mwana wattu empeera nga nnene eri omuntu oyo abeera yeerwanyeeko n'abeera nga mwana wattu abikozesa. Twakalabako tuli ku nnamba bwe mbaserabidde twakoma kubeera nga mwana wattu tulaba namba 41. Namba 40 ndowooza bwe twakomaawo. Mukkirize olwaleero tubeere nga mwana wattu tutambulira twongerako namba 41. Omwalimu yagamba nti siyamu yawm fi sabilillah, siyamu yawm fi sabilillah. Ekimu ku bikolwa nga biriko empeera ennene ye muntu okufunayo olunaku n'alusiiba mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekimu ku bikolwa nga birina empeera nga nnene ye muntu okusiibayo olunaku fi sabilillah mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntera okuddingana ekibagamba nti abange waliwo emirimu 3 naye ng'emirimu egyo 3 tegimanyiddwako mwana wattu mpeera yaagyo, bunene bwayo na bungi bwayo. Empeera ezo nga Allah yazeerekera ez'emirimu egyo 3. Omulimu ogusooka assaburu, okugumiikiriza. Empeera z'okugumiikiriza nnene nga bw'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaabe. Allah agamba nti wakusasula abagumiikiriza empeera yaabwe nga mwana wattu mpeera nnene. Saate omulimu ogwokubiri gwe mulimu gw'okusonyiwa. Yenna asonyiwa Allah yagamba nti faman aafa wa asraha fa ajruhu ala Allah. Yenna asonyiwa wakati mu kubeera nti bakunakuwazza bakunyiizizza ofunye ebisoomooza n'osonyiwa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti yenna asonyiwa empeera ye eriwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwokusatu gwe guno asiyamu, okusiiba. Hadithi emanyiddwa nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abange assawmu li, okusiiba kwange, wa ana ajiz bihi, era nze agenda okusasula omuntu oyo asiiba. Tegeeza nti weerwaneko mu ibaada z'okola, mu mirimu gy'okola oteekemu mwana wattu ibaada ey'okusiiba olw'ensonga mwana wattu empeera eyina nnene. Naye wano omuwalimu yaleeta n'agamba nti siyamu yawm fi sabilillah, omuntu okusiibayo olunaku mwana wattu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava aleeta hadithi eno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man saama yawman fi sabilillah, omuntu yenna asiiba olunaku mu kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu ikhlasan lillah, alusiibye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Luyinza okuba olw'emmande nga lumanyiddwa lwa sunna lusiibwa, oyinza okusiiba olwokuna, oyinza okusiiba olunaku olweru, saate oyinza okugamba nti lwakubiri kandusiibe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'olulonzeeyo
nobeera mwabo mwana wattu abagenda okubanga balusiiba. Kati agamba nti man sama yawman fi sabilillah, yenna asiiba olunaku mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti baada Allahu waj'ahu anin nar 70 kharifan. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ateeka ekyenyi kyewala nnyo n'omuliro. Kitegeeza nti obulungi mwana wattu n'embeera omuntu gy'afuna ng'oggyeko embeera z'okusiiba Allah ze yeesigaliza, egimu ku migaso egiri mu kusiiba kwe kubeera nti Allah agenda kukuwonya omuliro, Allah agenda kukuteeka wala n'omuliro. Baganda bange ntera okibagamba, ntera okukiddiŋŋana, bw'obanga owuliddeyo ekikolwa kyonna, bw'obanga owuliddeyo omulimu gwonna nga bw'ogukola Allah akuwonya omuliro, nga bw'olaba kama nahnu fi hayatina dduniya, nga bw'olaba tuli mu bulamu obw'ensi. Omuntu bw'awulirayo ensonga egaggawaza agyettanira, bw'awulirayo ensonga egenda omusuula mu bwavu agidduka, bw'awulirayo ensonga egenda omusuula mu kufa mwana wattu agyewala n'agidduka. Wakadhalika bw'owulirangayo ensonga ng'ekuwonya muliro, abange ofangayo gyeri, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna, yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwaliwonya, gwali esambye omuliro gwe, wa udkhila aljanna, namuwejjana, Allah agamba nti faqad faz, omuntu oyo agenda kuba yeesiimye, omuntu oyo agenda kuba awonye. Olw'okuba nti awonye omuliro kitegeeza nti teguwoneka kibonerezo kinene. Olaba abaddu mu Suratu Ali Imran basaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye bwe bamutendereza bamugamba nti subhanaka rabbana, bamutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ne bamugamba nti faqina adhaban nar, Allah tukingiriza omuliro. Naye rabbana, omulezi waffe Allah, innaka mazima ddala gwe man tudkhilin nara, Allah yenna gw'oliyingiza omuliro. Man tudkhilin nara, Allah yenna gw'olisalawo muffe n'omuteeka mu muliro, faqad akhzaita, Allah ogenda kuba omuswazizza, ogenda kuba omukkakkanyizza nga tagenda funa ya mutaasa. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu busiraamu waffe bwe tulimu era nga tukkiriza ddala nti ewa Allah waliyo ejjana y'amazima, waliyo n'omuliro gw'amazima. Bw'olirangayo ensonga ekuwonya omuliro gwa Allah, abange faayo ogyekwateko, beera mu abo abasiibako. Muvubuka ng'olina amaanyi mu buvubuka bwo, tonnalumbibwa birwadde, kyekigaana okusiibako olunaku mu ng'ekikundu ekikusiibiza onoonya bulungi obwo, onoonya empeera ezo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tufeeyo okubeera mu abo mwana wattu abasiiba nga tusiibayo olunaku makubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga lwaki tukusiiba tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwonya era n'okubeera nga tutaasa omuliro gwe, kubanga ekituufu gwo gwa mazima. Omwali bw'amaliriza okuleeta ekikolwa ekyo namba 41 n'addamu n'ateekawo namba 42 n'agamba nti siyam 3 ayyam min kulli shahr wa yawmu arafa wa yawmu ashura. Yagamba nti okusiiba olunaku okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi, n'okusiiba yawmu arafa, n'okusiiba ashura. Bimu ku bikolwa nga mwana wattu biriko empeera nga nnene, bimu ku bikolwa ebiriko mwana wattu empeera nga nnene. Okusiiba ennaku 3 alayhi salatu wassalam yagamba nti sawm 3 min kulli shahr sawmu ddahar. Yagamba nti kyenkanankana okusiiba omwaka mulamba. Omuntu asiiba ennaku 3 mu buli mwezi, abamanyi ne bagenda n'ennaku ezigamba nti ayyamul bid, ennaku enjeru, nnaku olw'e13, 14, 15 kyenkanankana omuntu mwana wattu asiibye omwaka mulamba, kubanga olunaku olumu luzito w'ennaku 10. Allahu akbar, olunaku lumu luzito w'ennaku 10. Kitegeeza nti omuntu ne bw'oba osiibyeko ennaku 2 n'ogenda n'20, kale anafuye n'osiibako lumu kwezi 3 n'ogenda n'ennaku zo 10. Tunuulira obulungi obwo. Ne subhanallah, otusanga tugayadde, otusanga twekoonera amasala. Omusiraamu n'olya ekigambo ky'okulya ennyo si kyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yakiteena n'abatali mwana wattu basiraamu. Allah be yagamba nti walladhina kafaru yaquluna, balya abatalina busiraamu, balya mwana wattu yatamatta'una, ne beeyagala
naye omuddu omusiraamu alayhi salatu wassalam n'agamba nti nahnu qawm fe tuli kibiina ky'abantu la nahakulu tetulya okujjako ng'enjala emaze kutuluma okujjako nga tumaze funa bwetaavu ate n'agamba nti bwe tuba nga tulidde la nashba tetubwegera tolya mwana wattu n'obulako bosiza omusiraamu n'omusanga nga naye ebyokulya bimumalamu n'omusanga naye aggwebwamu emmere la emmere osobola ogyerekereza nga bwe baatukulembera abalongoofu mwana wattu bamanyibwako embeera y'okuba nga basiiba so ennaku ezo zisaana omusiraamu obeere mwabo mwana wattu abazisiiba era ennaku enjeru osinkana nga alayhi salatu wassalam mu kiraamo kye yatulamira hadithi ziri bbiri zonna zifaanagana emu eripootingibwa sahaba ayitibwa abi darda radiyallahu anhu hadithi eyokubiri eripootingibwa sahaba ayitibwa abi hurayra radiyallahu anhu nga bonna bagamba nti awuswani khalili yannaamira mukwano gwange kale nnyinza okuba nga siri ku ddaala lya mukwano gwo naye kkiriza nkulamire ntuuse ripooti eno ntuuse obubaka buno obw'omubaka muhammadi alayhi salatu wassalam nange mukulamira nga nange bwe mbweramira alayhi salatu wassalam basahaba babiri batugamba nti yannaamira mukwano gwange kyetuyigaawo bw'obaako ne mukwano gwo kirungi okubaako by'omulamira kirungi omugamba nti mukwano gwange muganda wange nkulamira okutya allah ekyokubiri nkulamira salatu duha nkulamira okukola bwoti ne bwoti yogera amazima n'ebirala so alayhi abasahaba babiri abo batugamba nti awuswani khalil yannaamira mukwano gwange bithalatha ebintu bisatu abi hurayra tukano okugamba yamugamba nti sibirekangayo okutuusa lwennaafa yannaamira ebintu bisatu naye siteekeddwa kukola ki kubirekayo hatta amuntu paka nga lwanazijulula ebintu bino bisatu ekisooka yagamba nti bisiyami thalathati ayami min kulli shahr yannaamira okusiiba ennaku ssatu mu buli mwezi ennaku ssatu mu buli mwezi yazitulamira alayhi salatu wassalam tezikoma ku basahaba abo wabula naffe zitukwatako naffe kiraamo ekitubuna nga alayhi salatu wassalam atulamira okuba nga tuzisiiba ennaku ezo ssatu werwaneko obeeremu abo mwana wattu abazisiiba naye abaddu mwe bali alladhina yahrisuna ila alkhair abantu abanunkanira obulungi omusanga yasiiba mmande n'olwokuna omusanga ennaku enjeru y'omu yazisiiba subhanallah gw'oliriddawa nze ndiriddawa mu kubeera nti obulungi obwo mwana wattu tubuvuganyako tubeerenga naffe tubufuna ennaku ssatu mu buli mwezi tugambe nti ezo ennaku 13 14 ne 15 beera nga mwana wattu werwanako obeerenga ozisiiba obulungi obwo obufune ekyokubiri kye batugamba basahaba kye yabalamira yagamba nti warakaata ddua yabalamira alayhi salatu wassalam n'okusaala salatu ki salatu ddua kyabunaanyizibwa okubanga naawe omusiraamu ogisaala saala yeeraako ebbiri saala yeeraako ennya saala yokale omukaaga kale saala omunaana oba kale ebbiri olw'ensonga mwana wattu oyinza okugamba ate ensonga nnyingi oli waddembe okusaalako eraako ebbiri oli waddembe okusaalako eraako ennya naye nga tekusubye alayhi salatu wasalamu kiraamo kye kyatukuutira kyatulabira okuba nga tugisaala salatu duha ogenda ogitunuulira ng'egimu ku migaso gyayo kwe kubeera nga tuba twebaza allah wamu n'okusaddaakira ebiyungo byaffe siraamu olina ebiyungo bimeka tubimanyi wamma olowooza tulina bimeka bisatu nkaaga jazakallahu khaira akada tulina ebiyungu bisatu nkaaga kati omuntu asaala salatu duha abeera abisaddaakidde naye olaba obusimu buno bwe tulina bu smartphone bw'oba onoogikozesa oba okubira muntu oba essimu omuntu yena gy'alina bw'aba wakkuba eteeka okubaako eya time bw'aba wagenda ku intaneti agikozesa alina okubaako ne data kitegeeza nti bw'oba okola ki osasula bw'eba takisi onoogiridde osasula naye subhanallah undu tutunuulire fe olwaleero amaaso galaba free of charge osasula mmeka okugalabisa wangi omumwa guno gwogera naye osasula mmeka okubeera nti oyogera okusakosa mmeka zosasula mu bintu ebyebbeeyi oxygeni ogendangako emulagaawo n'okebera oba mu malwaliro ag'enjawulo mu bintu nga bya bbeeyi oxygeni omuka gwe tussa naye allah agutuwadde free of charge
tutambula ebigere bino bitambula free of charge tenyakusasuza Allah bikuwadde naye okusaala salatu du'a webaze Allah nabameka Allah bajjeeka amaaso nabameka abeewalula nabameka boolaba abakutte ebibaasa mulaba abantu abakutte ebibaasa nga bakunnumba batambula ne weegomba tubagenda mu banka ki oba agenda mu ofiisi ki oba muli mu ceeke naye ogenda okutuula naye naga nti muganda wange ndi bubiiva mulago bankebedde ekyenda kyesibye bankebedde ekibumba kirwadde bankebedde naye nga gwe wallahi tokimanyi nenga abaddu wallahi balwadde abaddu balina ebibanyiga so kiraamu alayhi salatu wassalam kyatulamidde okusaala salatu du'a kwebaza Allah atuwadde ebiyungo byo tubisaddaakire ekyokubiri okusaba Allah abitukuumire kubanga bangi Allah subhanahu wa ta'ala bibajjeeko nesinga okwewunyisa nga boda abamuzaali accident za boda naawe gyolinnya nange gye nninnya takisi naawe ogirinnya ne Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga gwe akyakulekedde mwana wa ebyengera nakuumira ebiyungo byo kimu ku ebyo ebyebbeeyi so okusiba ennaku esatu n'ekyokusatu kyamulamira alayhi salatu wassalam yagamba nti wa an awtira qabla an anam wa an awtira qabla an anam yagamba nti n'okusaala witiri nga sinnaba kwebaka ne bwebeerako emu omaze osaala salatu lishai gisale yawetirerako emu kale ogende webakira okwo Allah bwakuwa kyasinza okukekiro naye osaale nayegerako emu ati tekulemye oba kaleerako esatu zisaale bwobanga mwana wattu nsobodde byebintu bimeka bisatu kiriwo ekisoose kyatulambidde alayhi salatu wassalam kale tugende n'ebyo nabo oba mubikutte kambiddemu agambye sahaba yetu Abi Darda radiyallahu anhu ne Abi Huraira radiyallahu anhu bombiri balipotinga hadith bobogezo zisomako zifaanagana mu kuleeta kwazo ekisooka baga nti yannamira mukwano gwange bintu bimeka bisatu Abi Huraira n'agattako naga nti yaŋŋamba sibirekangayo paka Allah lwananzijulula ekisooka okusiiba ennaku ssatu mu buli mwezi ekyokubiri okusaala salatu du'a oba nakabiri oba nnya oba zoba osobodde then okubeera nti tayeebaka okuggyako ng'asadde ki witiri so byebintu ebyo bisatu mbibalamira nga nange esseeresa eyo tuweefubeko twerwaneko tubeeremu abo mwana wattu ababikola ndowooza adhaani esooka eveewo tufuna yaziina tulabe tugenda okukoma biidhinillahi taala الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu kullal khair. Mudachiko obusigaddeyo nga tumaliriza okujjukanya kwaffe. Tugambe nti omusomo gwaffe gutambula na gugamba aqwalun wa af'alun waladat fiha ujurun azima, ebimu ku bigambo n'ebikolwa nga biriko empeera ennene. Era tubadde tuli ku kikolwa namba 42. Omwalimu yagamba nti siyamu 3 ayyam min kulli shahr wa yawmu arafa wa yawmu ashura. Yagamba nti okusiiba ennaku essatu mu buli mwezi n'okusiiba yawmu arafa. Yawmu arafa emanyiddwa nnaku 3 zoogeddeko zibeera mu buli mwezi. Era abaddu subhanallah ennaku zino ku leediyo, WhatsApp kwe tuli, Facebook n'ewalala zitujjukizibwa. Era kizibu omwana Adamu okubanga zimuyitako. Omwezi kuba gwakatandika bwe bati ne batandika okukasuka message, bannaaye ez'omwezi guno so nga toyina excuse ogenda kwekwasa saamanya saategeera. So baganda bange tugezeeko okulaba nga obulungi obwo mwana watte kutuyitako, tubeere nga tugwettanira naffe tubeere mu abo abasiiba. Mwe bali abasiiba Mande n'Olwokuna, fuba naawe obeere mu abo. Okyekwalira nti kale olw'Emmande n'Olwokuna sijja kubeera nga nziyitwako, kambeere nga nzisiiba. Naye ate osanga asiiba olw'Emmande, asiiba n'Olwokuna, ng'ate era mwana wattu yeyettanira ennaku enjeru. So n'osanga omulala nga ye mukonyo wa masala Eva talekaayo. So baganda bange emmere tusobola ogyerekereza olw'okuzimba n'okulowooza wa gye tugenda okubeera. Ekifo kye tugendamu ekiddako abanga ekiyitibwa kabbuli oba alqabur, mwana wattu kifo kya mirimu nga gy'ogenda okusigaza gyokka. So gyettanire okubeera ng'okikola. Omwalimu yazzaako n'agamba nti wa yawmu arafa. Yawmu arafa yeyemanyiddwa ebeerawo olunaku lwa 9 mu mwezi ogw'12 oguyitibwa dhul hajji. So olunaku olumanyiddwa lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yajulizaako eddiini. Yenna oluba lusanzeewo muffe mwana wattu okyavunaanyizibwa okubeera nga olusiiba. Bulungi ki obuli mu kubeera nga omuntu alusiibye? Wasuila an sawmi yawmi arafa alayhi salatu wassalam, yabuuzibwa kusiba olunaku olwa arafa. Faqala, kyabagamba nti yukaffiru as-sanata al-maadiya wal-baaqiya. Allah subhanahu wa ta'ala omuddu oyo amusonyiwa ensobi ez'omwaka oguyise n'omwaka mwana wattu gwe tulimu. Kitegeeza nti omuddu oyo asonyibwa ensobi. Sezaffe tulina ki? Tulina ensobi, twetaaga okuba nga tusonyiyibwa. Kitegeeza nti olwa lukusanzeewo kirungi okubeera nga olusiiba. Wasuila an sawmi yawmi ashura, n'abuuzibwa kusiba olunaku olwa ashura alayhi salatu wassalam. Faqala yukaffiru sanata al-maadiya, n'agamba nti ate omuntu asiba ashura asonyibwa mwana wattu ensobi ez'omwaka oguyise. Ashura lunaku lwa 10, era nga bw'oluwulira lunaku lwa 10 mu mwezi ogwa Muharram, omwezi ogusooka mu myezi egy'obusiraamu. Naye ensiiba yalwo alayhi salatu wassalam
lamma qadima almadina watuuka Madina yasinkana mwana wattu Abayahudi ng'olunaku olwo baluwa ekitiibwa ng'olunaku olwo balukuza balusiiba n'ababuuza lwaki mulusiiba ne bamugamba nti olunaku olulungi nnyo gye tuli kubanga olunaku otulujjuukirirako lwe lunaku Allah lwe yataasa Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam wamu n'abantu be ng'abataasa kwani ku Firawuna la'natullahi alayhi kyava agamba alayhi salatu wassalam yagamba nti Nabiyullahi Musa asinga kukwata kunze era wankizo kunze oba kufa abasiraamu okusinga mmwe kyava mwana wattu walusiiba n'alagira ne basahaba b'okubanga balusiiba n'agamba nti la in baqitu Allah bw'anaabandeseewo Allah bw'anaampangaza ila al-aqabir paka ku mwaka ogujja la asuumanna ttaasa nja kusobola olunaku olw'okumeka olw'omwenda bano yabasanga basiba olunaku lwa 10 ye alayhi salatu wassalam ng'ebbanga lyonna bw'atukubiriza olaba okulekako ebirevu bino tuleme kubanga tubisala alayhi salatu wassalam yagamba nti khalafu lyahuda wannasara mwokane ku bayahudi n'abaki n'abanasara n'agamba nti mmwe mukuze ebirevu byammwe wabula mukendeeze ku maki ku masulubu kitegeeza nti bo obasanga bakuza amasulubu ebirevu ne babisala so fe okubaawukanako n'emu ku nkola entuufu ey'obusiraamu bwekuba ati omuddu akirekako kati ne mu ibaada zaffe tuteekeddwa okuba nga tubakoppa naye ate ekyewunyisa ffe olwaleero ffe tugezaako bakoppa mu kuwasa kwabwe nga gundi yakoze embaga bw'ati n'aleeta n'abayimbi nange kyenjagala subhanallah ennyambala gye bamba naffe gye tukoppa enviiri ze basala naffe ze tukoppa so nga alayhi salatu wassalaamu atugamba baawukanako omusiraamu gwateekeddwa okuba ekyokulabirako wegambye nti tolaba abasiraamu bwe bakola tolaba abasiraamu bwe bawasa tolaba abasiraamu bwe bambala tolaba fe twandibadde tukoppebwa kubanga Allah atugamba nti kuntum khayra umma mwe kibiina ekisinga okubanga kirungi ukhrijat linnaasi Allah kiyajjirayo eri abantu ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar enkola eyammwe kubanga yakubiriza nakulagira abantu kukola bulungi wamu n'okuziyiza ebikolwa ebikyamu naye kyewuunyisa okubeera nti bangi mwana wattu ate tugoberera wamu n'okukoppa abo mwana wattu abatalina kubeera nga bakoppebwa ate ne tubakoppako bifu si bituufu so alayhi salatu wassalam n'alangiraga nti Allah bw'anaandekawo paka ku mwaka ogujja nja kusiba olunaku olw'omwenda era bw'oba ogenda okusoma ku nsiba ya Ashura tusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu oba okuzisiiba ennaku 2 oba 3 oba okubeera nti kale anafuye asiba olunaku olw'ekkumi lwokka era obulungi naye mwana wattu abeeranga abufuna kitegeeza kimu ku ebyo mwana wattu ebyebbeeyi ekyo ekikolwa ekibadde oba namba 42 yateekawo okusiiba ennaku 3 n'ateekawo okusiiba Arafa n'ateekawo n'okusiiba Ashura mukkirize okusinziira kadde nga bwe kafaanagana osembeeyo ana musatu nayo ya Ramadani ate Ramadani etandise okubanga erabika okukonkona kuba olwaleero siri 28 omwezi ogw'omukaaga oguyitibwa Jumada Than oba Jumada al-Akhir kitegeeza nti ebulayo olunaku lumu oba ennaku 2 okubeera nga tutuuka mwezi ogw'omusanvu oguyitibwani guguddeko wamma guyitibwani ogw'omusanvu Rajab oguyitibwa Rajab myezi bagituma nga bakadde baffe naddala ng'ekyo bwe gyeriraanye 3 oba 4 Rajabu Shaabani Ramadani Ramadani temubamanyiiyo gyebali babatuuma ne Shawwali gyebali betaba Shawwali pozi Dhulqaada ye sinnamuwulira ne Dhulhajji sinnamuwulira ne Muharram naye sinnamuwulira naye eyo Rajabu ye ne Bajamada mbawulira ndowooza Bajamada kati Jumada Thani omwezi gwe tulimu so gunaatera okubanga guggwako tuyingira omwezi ogw'omusanvu so kitegeeza nti Ramadani esembedde naye wano omwali bateekawo namba 43 n'agamba nti siyamu 6 ayyam min Shawwal omuntu okusiiba ennaku 6 mu mwezi ogwaki ogwa Shawwal mwezi ogw'ekkumi yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallama man sama Ramadana omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan bw'asiiba omwezi gwa Ramadan n'agumaliriza ne gujjula thumma atba'ahu 6 min Shawwal oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan okuggwako n'agoberezaako ennaku 6 n'asiba ennaku 6 mu mwezi
gwa Shawwal yagamba nti kana kasiyami dahari afaanagana nga asibye omuki omwaka mulamba. Unzur wano osibye 3 na wali n'osiba ennaku 6 zizitowa ennaku 6 kubanga olunaku olumu lusowa ennaku mmeka 10 kitegeeza zennaku 306 olwedde ezikola omuki omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga obulungi obwo abukuwa, so tusaana kubanga tugayalirira Allah bwabanga akusangizaawo chance eyo netuuka nga wooli muganda wange ofangayo okubeera mu abo abajettanira era abagikozesa. Mukkirize n'ebigambo ebyo obudde bwe butukufaanaganye tubeerenga tukomaawo. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo atusonyiwe ensobi zetugwamu nga abatonde. Tujja kutandikirawo olunaku olulala Allah bw'anaaba atuwadde ekyengera eky'obulamu. Maliriza n'ebintu bibiri. Ekisooka kubajjukiza nti enkya lwakuna mufu abeera asobodde okusiiba, kirungi okubeera mu abo abasiibako. Ekyokubiri kubategeeza tulina ddaluso erw'amata kiboga. Tulina ddaluso erw'amata kiboga ennaku z'omwezi 26 na 27 omwezi guno, lunaku lwa 5 n'olw'omukaaga. Baganda baffe abawangalirako mu bitundu eyo baba baagala okusoma ate nga mwana wattu beekuŋŋaanya ne bajja ne babeerawo. Oba oliawo okwakwatako naffe mu kibuga ndowooza engeri gye tubeera n'abawalimu abangi tubeera n'ab'enjawulo, naye bo mwana wattu batuulirawo ddala, so kwe kubawaayo ennaku ezo 2. Kyembasaba yenna abeera asobodde okuyambako nkusaba obeereko nekyowaayo ku mulimu ogwo gubeere nga gutambula. Asobola okugulayo akasawo k'omuceere, asoboddeyo kilo 2, asobodde ebitabo by'essula tubyagala, asobodde okusaddaka Qur'ani nazo tuzaagala, asobodde engoye ezirabika obulungi, makanzu, mashaliya, engatto z'abaana abato byonna tubitwala ne tubigabira baganda baffe abawangalira mu bitundu eyo ne basobola okubanga begasa nabyo. So kyonna ky'oba osobodde okuwaayo tugamba nti omulyango muggule mu bungi bwakyo ne mu butono bwakyo. Wallahu a'la wa a'lam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجاب فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.